bamukutte atolooza kabaka tebamukutte ne mama kabaka akafuba kamulinganga nnyondo akafuba kamulinganga enkoko enkongole munange amawulire agakagwawo kabaka omusajja abadde complaininga nti bamutwalako obwakabaka bwe bamukutte so mwenna mugambe mu comment section ayibene pressure gusinze agenda sooka butabika oluve butabika komera naye nga amawulire agaliwo abalagajja baga ssanyu abalagajja baga nnaku ye pressure bamukutte pressure 24/7 bamukutte era nga omulaba ali mabega wa mitayimbwa kyemanyi bamuyisizaamu nko ne kumpi n'emisambagere kuba entunula gy'atunula alinganga bi akubiddwamu omuggo pressure nonno abadde agamba kabaka wa Buganda si alina okubeera kabaka nti era ye kabaka omutuufu era n'ayisa ebigambo ebinene nga bivoola kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma Museveni abantu ne bavayo ne bagamba pressure okoleraani ekintu kino nno kitadde Uganda Police ku nninga kitadde UPDF ku nninga SFC ku nninga ne gavumenti ya Amerika wamu ne Bungereza muntu kyavayo navoola kabaka navoola ne president w'eggwanga munange pressure ye bamukutte kati katusuubire nti abantu ababadde bamuwaga mugenda kubeera nga mumujjayo era katusuubire nti bannabyabufuzi ababadde bamuli emabega nga nammwe muvoola kabaka timugenda kumuyambako bye mbagamba nti lwana olutalo ng'olulwana wekka teweesiga muntu mulala yenna pressure ye kawedde mudda weŋŋambira nti ali ku poliisi kati era oluva ku poliisi bagenda mutwala wansi mu basement abeere nga akubibwa emiggo ku lubuto nga bamukkaanya anti akapicu kiki obadde ovoola kabaka kiki obadde ovuma Museveni kati neje emisango minene nno era weŋŋambira nti akawunti ya pressure bagenda gidiriitinga oba sinti bagijjeeyo dda temugenda kuddamu kulaba content wa kabaka wammwe ate era n'ekirala agenda kubaningibwa okudda ku TikTok sinaki nti agenda mu kkomera ssaawa yonna kati nno kino kisanyudde abantu bangi nnyo ne bagamba asibwe okuvoola kabaka anti akapicu yavuma kabaka munange pressure 24/7 amawulire gagaliwo geego tibamukutte ali mukomera nonno guno omwaka tegubadde mwangu nnyo kubanga tubadde twakalaba nudozi za Queen Germany ne tulaba eza Pretty Nicole ne tulaba eza Jenny Gold Vivi ate kati tubadde twakalaba nudizi za Jojo wa Mickey ate munange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerere etuuse naye nga webito webiri eno tuli mu Buguda eno tuli mu Nsolo eno tuli mu Nkudi ate eno tuli mu Makomera omwaka si mwangu all in all byonna mubikole naye muve mu Uganda no one is safe in Uganda if you want to do any violence please press 2 to leave Uganda and you come to diaspora oyogere byoyogera byonna Asha blessing mumutaginge mumubuuze oba alabika nno yaliddemu pressure olukwo mukwato ya Asha blessing naye era mumubuuze agenda kukolawo ki ye nga ye kuba pressure yagamba temukwata kwa Asha blessing ye mumuvume ye nga ye Asha blessing kicho ogenda okolawo bene pressure ogenda kubwa emiggo 10 ku lubuto bene pressure ogenda kusavinga ate liya abali mukomera abagala kabaka waabwe bagenda kukuba oyina okulima akabundugulu oyina okusoma amateeka kanga kusomera agamu pressure nga kutaase wano bayita obuwambo prison bajja basaga badde abakiriza Kalombo nabo na Kazinga Senerivizu Plaza Walumbe State ewatakyala mukazi na musajja abeerawo musibe na musirikale etteeka erisooka tokkirizibwa kutoloka mu kkomera tokkirizibwa kutunula mu Buguda ya Fande tokkiriza kumanga tokkirizibwa kulima ng'otunula mabega omanga okitegedde geega amateeka g'ogenda okugendamu oyina okusula akagongo ne kabulangiti k'ogenda osulako kankakulage kano koyina osulako keweebikka ogenda kuzimba akabina webasa kagonge ejjute limere ensekere zigenda kuluma ogenda bonaabona mu kkomera pressure naliyo kale kakati gwe wenna eyandiyagadde furniture omulungi kozesa Kalim Furniture and Electronics bayina ebitanda ebirungi bayina dining
dining tables, balina ebintu bya electronics ebigenda mu nyumba. Woba ogenze walala ng'ekitanda kya mitwalo 35 bo bajja kikuwera kwa 25, always bo babeera mu discount. Balina furniture omulungi beera ng'obakonako ennamba z'essimu zizo okwo ku posta ne ku WhatsApp weebali. Big up.